tasembeera mukwata nageza kumuvumbagatira Winikiza namwegattako bamuvumbagatire naye ng'alemeddeko akyalwana ne bali omunsi oluvannyuma n'abeegattako ne basobola omuwuka kukawalinga ne bamuntakuluzaako kati bamuntakuluzaako ngakyaswakidde n'agamba olwaleero ogenda kukulaba oyo wayize kati tujja mukkiriza era tukimalira wano oba mu kolido oba ebweru w'ekizimbe kino naye olwaleero tetugenda kukkiriza kukola fugameno wawayizeekabo tutumira bwenti atandika okuba amasimu n'agamba neetaaga li enforcement wano ng'aswakidde atabusi neetaaga li enforcement tulina okukola ku lukwago ono tuluma ebweru programu eyimiridde banziza mu ruumu wali ebbali kubanga atulabe kujja security so management ya TV wamu ne bali omunsi ne bakwatagana n'aba security ababadde bazaawo kuba simanya ndi yayise DPC owawanekira olwo ng'atuuse wamu olwo ne gwe nategedde nti yeoc operations DPC mukulu Sebuyongo yazze kati najja n'abo ne patroni zijja bapolisi nga bangi bali awo then bakola enteekateeka ne nali bwe bali omunsi ey'okunsi yaawo kitumanyi olwofuna obubondo akutte luddawa kitumanyi kikyazzaako kubanga obaddewo okutya nti oba kati aggyeyo pisito agenda kukuba masasi kiri tekimumalidde ekyokunkubiza agakonde n'emisambagere n'ekyokwagala okuntuga nga tekimumalidde ayinza okugyayo pisito okuntuba tubuuza ali luddawa nga tetumanyi so kwe kukola enteekateeka eya security netuusewo then oluvannyuma kati kukola enteekateeka ez'okujja wano okugulawo omusango era muguddeko omusango ogwa assault ne threatening of violence n'okwagala okunzita emisango egyo gigiguddewo ne civil reference bagimpadde bampadde police forms then tulabe medical report bwegenda okufaanana then n'ebirala bye bagenda okukola naye nga twagala mwami okufuna obukondo nga fulwe ekyo ngenda kukiremeraku omanyi bagamba nti olaba okabira mubikire naye onakutukiddemu nga olaba nwanirira ddembe lyabalala naye eryange okufuna obukondo kyantuusizaako ekifaanana bweki okwagala okumiza omusu okutyoboola nzenna nafaanana bwe natwala ekitiibwa kyange nakola asamba akubye emisambagera akubye abo kakonde yagadde okuntuga no ekyo tugenda kufaafaagana naye mateeka era njagala fayiro eno entambule bagambye bagyongerayo kusiyayivu n'emirala emisango egirisiivu ngenda kujefulayo njagala esibampa akataano kubanga twabadde mu studio wateeka okubeerawo CCTV ng'abadde kapitali wa ekimu mwabaddemu kamera zabadde zikwata bwe kimu njagala akatambi ako kakampe kuwere emmembe naye okumuggulako emisango gino akangakuwe era tetwagala kulaba nti agenda ayinaayina agende impunity egende mu maaso neva tasembeera mukwata nageza kumuvumbagatira Winikiza namwegattako bamuvumbagatire naye ng'alemeddeko akyalwana ne bali omunsi oluvannyuma n'abeegattako ne basobola omuwuka kukawalinga ne bamuntakuluzaako kati bamuntakuluzaako ngakyaswakidde n'agamba olwaleero ogenda kukulaba oyo wayize kati tujja mukkiriza era tukimalira wano oba mu kolido oba ebweru w'ekizimbe kino naye olwaleero tetugenda kukkiriza kukola fugameno wawayizeekabo tutumira bwenti atandika okuba amasimu n'agamba neetaaga li enforcement wano ng'aswakidde atabusi neetaaga li enforcement tulina okukola ku lukwago ono tuluma ebweru programu eyimiridde banziza mu ruumu wali ebbali kubanga atulabe kujja security so management ya TV wamu ne bali omunsi ne bakwatagana n'aba security ababadde bazaawo kuba simanya ndi yayise DPC owawanekira olwo ng'atuuse wamu olwo ne gwe nategedde nti yeoc operations DPC mukulu Sebuyongo yazze kati najja n'abo ne patroni zijja bapolisi nga bangi bali awo then bakola enteekateeka ne nali bwe bali omunsi ey'okunsi yaawo kitumanyi olwofuna obubondo akutte luddawa
situmanyi kikyazzaako kubanga obaddewo okutya nti oba kati aggyeyo pisito agenda kukuba masasi kiri tekimumalidde ekyokunkubiza agakonde n'emisambagere n'ekyokwagala okuntuga nga tekimumalidde ayinza okugyayo pisito okuntuba tubuuza ali luddawo nga tetumanyi so kwe kukola enteekateeka eya security netuusewo then oluvannyuma kati kukola enteekateeka ez'okujja wano okugulawo omusango era munkuddeko omusango ogwa assault ne threatening of violence n'okwagala okunzita emisango egyo giguddewo ne civil defense bagimpadde bampadde police force then tulabe medical report bwegenda okufaanana then n'ebirala bye bagenda okukola naye nga twagala mwami obukono obukondo nga tuwe ekyo ngenda kukiremerawo omanyi bagamba nti olaba okabira mubikire naye onakutukiddemu nga olaba nwanirira ddembe lyabalala naye eryange ofuna obukondo kyantuusizaako ekifaanana bweki okwagala okummiza omusu okunti oba olanze nanafaanana bwenatwala ekitiibwa kyange nakola azamba akubye emisambagera akubye abo kakonde yagadde okuntuga no ekyo tugenda kufaafaagana naye mateeka era njagala fayiro eno entambule bagambye bagyongera FCI n'emirala emisango egirisivu ngenda kujefulayo njagala esibampa akataano kubanga twabadde mu studio wateeka okubeerawo CCTV ng'abadde kakutalira bukimu mwabaddemu kamera zabadde zikwata bukimu njagala akatambi ako katampe kuwera emembe naye okumugulako emisango gino atangavulwe era tetwagala kulaba nti agenda ayinaayina agende impunity egende mu maaso never